Kadama TV kwoli webale kwekuumirako. Leero tugenda kwogera ku ky'okukomawo Uganda ne voice note ezigenda zitambula mu maaso. Abantu tebagamba yingira group eno tugenda kuyamba, tugenda kukola bweti, tugenda kukola bwetuti. Kuno kulabula ku mwenna abafollowing Kadama TV ne Bakadaama bonna. Fenga Kadama TV tetuyina muntu yenna gwe twakakasizza nti agenda kuyamba abantu oba azzaayo abantu e Uganda. Ekyo nkiddamu. Ffe Bakadaama TV tewali muntu yenna gwe twakakasizza nti alina obusobozi obugenda okuyamba bannayuganda okukomawo e Uganda. So mutusukumira nnyo message nga mugudde mu buzibu naye ate ne mutuba twebuuzaako nga temunnakola bintu. Omuntu yenna bw'onna ogenda mu maaso n'okolagana n'omuntu nti agenda kuzzaayo n'oferebwa, tojja ate n'otubuuza kiki ekyomukolera. Tukiddamu ffe nga Bakadaama TV tetuyina muntu yenna gwe tumanyi kaakati asobola okuyamba Kadaama okudda e Uganda. Tewali muntu yenna gwe tumanyi asobola kuyamba munnayuganda kudda Uganda, Kadaama yenna kudda Uganda. Waliwo voice note nnyingi nnyo ze mutusukumidde ngenda kuziplayinga eziraga nti waliwo abantu abagenda okuyamba abantu. Tetujja kugamba nti bikyamu, tetujja kugamba nti bituufu, wabula ffe tewali yatutuukiridde, tubuulira na tulambulira. Kuba ffe bw'otutuukirira n'otubuulira nti oyamba abantu, tujja kugenda on the ground tulabire ddala ky'oyogera kituufu. Kuba tulina obusobozi obugenda ku ground n'otubuulira buli kintu kyonna ky'ogenda okukola ne tukakasa Bakadaama abawuliriza baffe ne tubagamba omuntu oyo mutuufu oba si mutuufu. So omuntu yenna agenda mu group ng'ezo registeringa n'awaayo ssente oba ssente ze bamusabye akikola ku lulwe ne si ku lwaffe. Kamba playingireko voice note ezimu ezitambula ezigenda mu maaso tetumanyi oba ntuufu oba si ntuufu, naye omuntu yenna anaavaayo tutuukirira n'atunnyonnyola ne tulanga ebintu by'atunnyonnyola bituufu, tugenda kuba tumubatuusaako. Abamikwano twongera okubagamba abaagala okugenda Uganda, everything is free. Buli kimu kiri free of charge. Buli kimu kiri free of charge. Kasoba ng'otuuse wano Abu Dhabi, kasoba ng'otuuse mu Abu Dhabi ng'obatuuseeko, wabula ssente z'okutambuza okuva w'oli, oli Dubai, oli Abu Dhabi, oli Sharjah, oli Ras Al Khaimah, ssente zikutambuza okuva w'oli mpaka wano we bali zo zizo. Naye kasoma lo batuukako, everything is free of charge. Babalabira, babaliisa nga bwe bakola ku process yammwe. So bwekityo bwe kiri. Twagala omuntu nga oli ready oyagala kugenda mu Uganda. Bw'akyerowooza sigalayo, tetwagala tuwononera ebiseera. Wabula gwe ali ready ng'oyagala kugenda mu Uganda, ne bw'oba nga tolina passport, twagala ne bw'oba nga tolina passport, ne bw'oba nga oli lubuto, kwega mu condition yonna gy'olimu, tetufaayo. Jangu ogende mu Uganda, ogende safely. Teweetaaga kusasula ssente zonna. Yeyo y'emu ku voice note etambula eraga nti nno abantu waliwo abantu abagenda okuyamba bannayuganda okudda e Uganda. Waliwo ne voice note eno, kimanyi voice note zino nammwe mugenze muziwuliriza, naye ffe tuvaayo nnyo okulaga abantu ekituufu. Bwe tunaavaayo ne tubagamba nti omuntu ono ye mutuufu oba ne tubagamba nti ekisaawe bakigudde, tujja nabalaga vidiyo nga luwa abaze. Tetukyagala bintu bya kuteebereza. Ekisaawe baatugamba bagenda kigulawo nga 13, tetuyina muntu yenna gwe twalabye ng'avaayo. Era twabagamba bwe babeera bakiguddewo twagala batuyite tugende tukwate vidiyo tugiteeke Kadama TV nti abantu ki baabo baakomyewo. Voice note eno endala yiino wano era kyemmanyi waliwo era bangi ababadde bagiwuliriza. Mukwano gibale yabagenda wakakati ssaawa zino twetaaga bali mu Abu Dhabi mukka. Kubanga abali awala entambula y'okutuuka mu Abu Dhabi baziwalira. So twetaaga bali mu Abu Dhabi. Enayo voice note ebadde egenda mu maaso. Kali yabuuzeeko naye nga nabatansi badde zeebula ba kolona yazze nti abaana bali stranded, balwalire muno kuba abaana bali mu kufa. Sharjah, Ras Al Khaimah abaana bafa bazika mu musenyu olw'ensonga. Tunaye bogerako tulina abayamba, abagenda tukola kuyamba abaana abali stranded. Kiri emergency kyamangu mangu lesinze kutegekanga mwezi gumu kiggwe. Baali batandikira kukomale leero kati bamutunaga abaana bangi abalala okwewandiisa. Kaba tusenda kwalanga mwezi gumu.
kimanyi mu Gw'omunaana kijja kuba kiwedde. Gw'omunaana Ogwomusanvu kijja kuba kiwedde. Tetukyebuuza lwaki bw'oba oyamba omuntu oteekawo condition nti mu bbanga mu mwezi nga gumu bw'oba teweeregistaliza ekintu kigenda kuba kiwedde, oba mu mwezi nga gumu mu wiiki ng'emu bw'oba teweetaddeeyo tugenda kubeera nga tokyasobola kuwandiikisibwa. Bantu bangi nnyo abaweera okubeera nga tosobodde, bantu bangi nnyo abatakimanyi, so tolowooza nti bw'opassingawo n'information nti abantu bagifunirawo. So nze nsuubira bw'oba oyamba omuntu toteekawo condition nti mwezi nga gumu oba teweewandiisizza oba obuddemu. Kiki nnyo ekipapya, kiki nnyo ekyo ky'oteekawo nti mu mwezi nga gumu oba mu wiiki ng'emu bw'oba teweewandiisizza oba ovaamu? Lwaki mba nvaamu ng'ate neetaaga buyambi? Mugenderere, tugenda kujja ne information entuufu, tujja balaga ekisaawe, tujja balaga ne group esooka okujja mu Uganda.